Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange era gy'osinza okuba ng'otuwuliza nkutegeeza nti okola ky'amaanyi nnyo okwekumira ku mayengo gano. Uganda evuddeyo ne yeegaana ebigambo bya Pulezidenti w'e Rwanda Paul Kagame ebigambibwa nti nno Uganda erinamu omukono ku kyabayeekera ba M23 gwe mukwano gwange aliyo. Nkutegeeza nti nno oli ku UG Update TV kw'osinza okuba ng'otuwuliza era weebale kwekumira ku mayengo gano aga UG Update TV. Wabula gwe ayagala otweyongako nkutegeeza kkirira wansi awo waliwo ekigambo subscribe kikoneko ojja kuba osobola bulungi nnyo tweyongako gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Already nakuwadde information nga embeera eyonoonese ng'ensonga zirinnye enkandaggo ez'akabinja kano akabayeekera akaba M23. Newankubadde ku makya nakuwadde information akulaga nti nno amagye g'eggwanga erya Democratic Republic of Congo gavuddeyo ne gaalangirira nga bwe geddizza ebimu ku bitundu ebibadde byawambiddwa mu kibuga Masisi ssaako ne Katale. Obumu ku bubuga bagenda basenda nga bakola expansion okugaziyaamu ku ngeri gye bawambamu okwongeza okuwamba territories ez'abayeekera zaadde baba batutteko gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kakati Paul Kagame tubuddeko emabega yavaayo n'agamba nti bannange zisaagala kunsibako matu ga mbuzi kundiisango, munsibyeko abayeekera ba M23 mugamba nti nze abasapootinga, naye bwe tuba tubitunuddemu ffe emyaka kyenkana 2013, 2012 waliwo awo ne 2003 agamba nti ajjukira bulungi baalina abayeekera bano be baakwata baali abayeekera 605 era bonna twaba disarminga ne tubaggyako ebyokulwanyisa ne tubatereeza ne tubazza mu mbeera ennungi era ne tuyita gavumenti y'omu Congo ya Democratic Republic of Congo ne tuteeseganya ne tuzzaayo abasibe bano be twali tukutte mu mirembe nga tumaze obbaggyako ebisi nga tumaze n'obbakyusa mu mbeera zaabwe badde mu mbeera ez'obuntu ne tubasala endingayo eri mu ggwanga erya DRC. Kakati muva ku ki ne mugamba nti nno ffe ate abayinamu omukono mu kabinja k'abayeekera akagenda mu maaso mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo akabayeekera aka M23 gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Kagame yavuddeyo n'abyegaana n'agamba nti ebyo nga bikyali awo mukimanye akabinja kano aka M23 gye kaatandikira mubisiba ku nze naye ng'amazima mugamanyi. Leero kanjogera amazima. N'agamba nti akabinja ka M23 originally kali originated okuva mu ggwanga erya Uganda era mwami Yoweri Kaguta Museveni yasinga obbitegeera. Agamba akabinja ka M23 kava mu Uganda gye kaasibuka ne katandika okuba nga kayingira mu Kinshasa ne katandika ottigomya Democratic Republic of Congo ku mukwano gwange ali eyampuliriza. Kino nno kyayasanguzizza ensi ne kigyewuunyisa, si Uganda yokka si East Africa yokka wabula ne gali amawanga ageebunaayira naddala gano agali mu kitongole kino ekya United Nations. Gonna ebeddaganya mutwe kubanga Uganda badde tebagisuubira, badde bakiteebereza naye nga tebakakasa olw'ensonga nti Uganda enfunda gye bazze bagikwata ebadde evaayo ng'ebyewakana. Kaakati Uganda olwawulidde ebyo babadde tebannanyega naye finally olwaleero Mande ng'ennaku z'omwezi 13 bavuddemu omwasi. Uganda ng'eyita mu minisita waayo Minister for Foreign Affairs Henry Okello Oryem avuddeyo leero ng'asinziira ku mukutu ogwa radio ogwa CBS n'avaayo n'atangaaza eggwanga amazima nga bamubuuza kajoyijoyi w'ebibuuzo nti oba ddala kituufu Uganda eyinyigira erinamu omukono mu bayeekera bano aba M23 abatigomya eggwanga erya Democratic Republic of Congo, eggye ly'abayeekera lisaanyizaawo enkumi n'enkumi z'obulamu bw'abantu nga Uganda ate yeekirimu omukono. Minisita owa Foreign Affairs Henry Okello avuddeyo n'agamba nti nno ebintu bino mbadde sinnavaayo kubyogera olw'ensonga nti
mbadde sikakasa ddala kituufu nti oba Kagame bw'ati we yayogedde nti ffe Uganda ffe abakulira akabinja k'abayeekera ako tirakatandikira no mu Uganda. Agambye nti mbadde sinnakikakasa nti bw'ati we yayogedde naye kirabika mmaze okukonfaminga nti yayogeddewo atyo. N'agamba nti nno iffe tetuyinza kukola kintu ng'ekyo kwenyigira mu buyeekera ekintu ekisaanyaawo obulamu bw'abantu ate nga Uganda emanyikiddwa nnyo ng'eggwanga eripromootinga eddembe mawanga ag'enjawulo. Mutulabe Somalia, mutulaba wa byonna tuba tugenze ttereeza mirembe. Naye kaakati oli okuvayo n'agamba nti nno ffe abali emabega w'akabinja kano aka M23 aba alimba kubanga bulijjo mutulaba tukyaza ne Pulezidenti wa Democratic Republic of Congo Felix ne tumubuulira engeri ne tumu-encouraginga n'okkeepinga nga yongeramu amaanyi effort okulaba nga anyweza territories ez'abayeekera agenda okuba nga ye-expandinga ng'aziwamba asobole okuba nga abaswaggula nga bagoba mu ggwanga erya Democratic Republic of Congo. N'agamba naye kati bwemugamba nti nno ffe abasapootinga awo tuba tetukitegeera. Bw'atyo Minisita wa Foreign Affairs Okello bw'atyo we yavuddeyo n'annyonnyola eggwanga ku bikwatagana n'akabinja k'abayeekera aka M23. Kutegeeza nti nno badde muwuliriza mulungi nnyo webale kwekumira ku Yugi Updates TV. Tugenda kuba nga tukomawo tukuwa information bwe ky'oba okola subscribing nga busubscribinzi ojja kuba ng'otufuna.